katandikire ku kirala okunywa obulungi muntu n'onywa by'oyagala amata mubisi gw'enjuki chai omukalu saagala kwogera ku mwenge teguliyo angambye saagala gwogerako tetunagenda kulega oba gye guli oba teguli saagala kola ki gwogerako twogere ku kusula obulungi mu ggulu waliyo ebitanda 6x6 bino ebyaffe ebyanakante byo tebiriyo buno obutini bubeera eno mumwe mu geyeena obutanda bwa geyeena mu ggulu waliyo bitanda binene mu ggulu waliyo mukwano ki okwagalana love kwe gutugatta okwagalana love bwe gutugatta mu buliri mu mirimu mu families mu mbeera yonna ey'ensi waliyo okuvuga amamotoka amalungi era mu ggulu amamotoka ge twaleka eno ate tugaleka eno tetulina we twagaleka tugafuna katonda yagatuwa katonda tumugye mu bintu bino tusooke tumubijjemu kati mulimu okuvuga amamotoka amalungi mulimu okuzimba amayumba amalungi netugenda mu ggulu nga katonda gitamanyi kyonna kyekiri naye ekikulu ebyo ebiri muki mu ggulu era eggulu eryo bw'otunuulira ebintu byonna bye boogerako abaali boogeddeko nange ayogera kati kuba nze nagenda mu ggulu gwe kennyini ate nze ekyenjawulo nalemerayo tovangayo nalemerayo sivangayo nze wano ndi mu ggulu yobadde oyogerako wano ndi golaba ndi mu mbeera ya geyeena era ebintu ebyo byogerwako byonna kulya bulungi kunywa bulungi kusimanyi mukwano byonna biriwa kati mu nsi muno mwemuli separation osalawo obeere mu maziga osalawo obeere mu ssanyu gwe genda osala ove mu bizibu odde mu birungi yeggulu era bw'onoolituukamu waliwo ne lwotuuka n'owulira nga olinga afudde ng'obulamu bugenze wala kugamba nga tokyetegeera olidde bulungi onywedde bulungi n'ogweri bw'ojjukira nti ate olina okudda engulu awo n'ozuukamu ate n'oddayo biri very clear okwo okwolesebwa kuli very clear kati ku levo eyo bwe tugivaamu njagala tudde ku levo ey'abantu kuba amaze okubuulira ebintu gamba ebitaano nenjogerako byenjogeddeko twagala twogereko olwaleero nate ku nsonga ekwatagana n'abantu abalina katonda n'abantu abatalina katonda twagala twogere ku katonda omuntu amulina kubanga yagenda mu ggulu jjukira alina katonda atamulina yasigala oyo abeera mu geyeena twagala endowooza y'abantu nekye basomesa tukyanguyizeeko kubanga bwe tunadde emabega okubategeeza nti eggulu ne geyeena bye babasomesa tebiriiyo tebajja kutegeera kati olw'okubanga twagala mu ndowooza eya bulijjo omuntu ategeere ngenda basomesa ayagala ogenda mu ggulu akola ki omuntu ayagala ogenda mu ggulu ateekwa okwesiga katonda amanye ne katonda yaani aliwa omuntu tosobola kubeera na katonda okujjako ng'olina sitaani kubanga abantu abo babiri be bamu naye kakati obadde otambudde bulungi era nga njagala kuwuliriza naye kakati ate statement gyosembezaayo tekwatagana ebyosookeddeko katonda bakwatagana asikwatagana muntu ogu omu kituufu kati ate bwabanga muntu omu lwaki tulina n'amannya abiri nti katonda ate sitaani anti kati eyo ndowooza y'abantu naye njagala tukkakkane tulowooze ku bigambo bino aidha nga tukozesa ebitabo ebyawandiikibwa abantu mwe bemulowooza nti byava mu ggulu ate wali kitabo kyava mu ggulu byonna byawandiikibwa abantu naawe okkiriza obubaka bwava waggulu okkiriza nti ebitabo byawandiikibwa abantu byava mu ggulu obubaka bwava mu ggulu ne butambula butya ne bukka ku bantu ku bannabbi bannabbi baawa bannabbi bennyini era abali mu bitabo Musa, Ibulayimu, Yakobo, ani bangi omuntu bw'alireeta ekitabo nga kirimu ssennyonjo senkaayi kirimu kintu ekyo nja kisoma naye ekitabo ky'otandika okuva gye kitandikira paka gye kiggwera nga temuliimu linnya wadde n'akatabo akatundu bwe kati kuba mu Bayibuli mulimu n'obutabo nga tebuweza peegi naye ne mubulamu n'akatabo akatundu bwe kati nga kaliko ssennyonjo oba ssennyongo oba teekawo erinnya lyonna
Eriawano. Erifirika. Ekitabo kyonna kiramba temuli mukanya wadde naaka. Nze mbadde ndowooza ebitabo ebyo byo tujja bisomangamu nga twagadde kufunamu kye tufunyeemu naye oluvannyuma tubikasuka ebbali. Ate bw'obanga oyagala okubeera ne creativity and reality tunuuliranga nnyo embeera egenda mu maaso naye tudde Katonda ne Sitaani njagala twefumiitiriza olwaleero. Katonda ne Sitaani ono kituufu bintu bibiri byanjawulo bibiri byawukana. Nazze mbasomese mbagambe nti tosobola kubeera na Katonda nga Sitaani tomulina, tosobola kubeera na Sitaani nga Katonda tomulina. Ebigambo ebyo bibiri baabiteekawo kwagala kufuna we batandikira kunyweza ndowooza z'abantu. Ekisooka, Katonda tosobola kumulabako, Setaani tosobola kumulabako, okuggyako nga tuzze mu ndowooza eri gye nakugamba. Bwe tugenda mu ndowooza eya bulijjo singa olwaleero omuntu ajja nakuba akakumbi ku mutwe wano wootudde, ye lwaki ngereza ku ggwe? Singa olwaleero omuntu ajja nakuba omuntu najja nakuba omuntu akakumbi ku mutwe gwe pa n'agwa eri n'afa. Bwe baba bamuziika bagamba nti ani ayagadde era akkiriza omuntu oyo afe? Bagamba nti Katonda munnange bw'atyo zenteekateeka. Kati bw'abanga Katonda ezo zenteekateeka ze yateeseteese omuntu oyo afe, kitegeeza eyateeseteese enteekateeka ne yaleese akakumbi okukuba ku mutwe balina ekibaawula kyonna, kubanga oli yenteekateeka ye. Okitegedde? Era mwenna ne mugamba bw'atyo bwe yateekateeka ono bw'aba agenda aba asobola okwawukana ne yaleese akakumbi n'amutuuza ku mutwe. Bayinza okwawukana batya? Kubanga ono yatuukiriza, ono ayinza okuba yatuukiriza nteekateeka z'oli, ate yatuukiriza enteekateeka ne yakoze enteekateeka njawulo ki? Bonna bali omuntu agu omu. Nina ensonga lwaki nkugamba ebigambo bino. Tasobola kulemesa munne. Tasobola kulemesa. Ono yennyini yateekateeka ye yapangisizza oli. Ekyo nkubuulira amazima. Yamuwadde sente. Kyonna yoba yamuwadde bwongo oba yamuwadde ki naye ye yapangisizza oli. Masinale. Kyova olaba abasoma ku Bayibuli waliwo akantu nina ensonga lwaki bino mbibagamba. Akantu kali mu ssuula ya 4 mu kitabo ky'Olubereberye. Omusajja ayitibwa Kaini yagenda n'awaayo ebiweebwayo ne Aberi. Omanyi Bayibuli eyo giraba? Tebeerangako ku ludda lwa Mufirika lunaku wadde n'olumu. Kyova olaba bw'ogikwata obeera n'obukyayi bungi ku kintu kyonna ekikwatagana naffe abaawano. Nenge bagamba Jesus yava wano Mufirika waawano. Twala eri. Genda ononyereze ku muntu yenna akkiririza ennyo mu Bayibuli ne mu Korani. Buli kiseera aba alwana ngazza wa bannannyini bitabo gye byava. Ne bw'oyogera ekintu ekimukwatako nga kimugasanga kike aba akuwala n'akufuula mulabe weeyo tuveeyo. Mu ssuula ey'okuna Bayibuli Kaini ne Aberi kitabo kya Genesis Lubereberye. Bagenda ne bawaayo ebiweebwayo, Katonda n'asiima ekya Kaini, n'asiima ekya Abel. N'agaana ekya Kaini lwa nsonga emu. Ate nga baluganda. Kaini yawaayo ebintu ebiva mu nnimiro. Aberi yawaayo amasavu, yawaayo ennyama. Oli yawaayo mboga, ono n'awaayo ennyama. Owulidde? Mbuuza bw'obeera omuntu n'aleeta wali ennyama, nono n'aleeta wano emboga, bw'obeera gw'osiima ki? Era nagenda na nnyama. Ndowooza okiraba? Kati awo nja kubuulira gye bujjeeyo nti Katonda takyaliwo, yafa yavaawo, kati gwaliwo. Ate Katonda yafa? Anti singa waali mulamu kati ajja abuulire byembuulira. Katonda yakuwadde obulamu gw'okujja okubuulira. Nedda, tetufudde eyo. Yampadde obulamu, yampadde amagezi, yampadde ki, tetunakituukako. Naye mbuuza, singa waali mulamu, singa tetumulaba wano ng'atambula, ate ffe tuba tukyalina obusobozi obukola ekintu kyonna. Amaanyi ga Katonda mu bwa Katonda bwe, kuba nti ye avuddewo n'asalawo obuyinza bwonna n'abuteeka mwani? Muffe. Abantu abalala balowooza bwe twogera statement eyo tuli mu kunafuya Katonda naye ng'ate si bwe kiri. Tuba tugolokosa concern. Bwe tolowooza nti ye ali eri nga supreme leader. Ali mu supervisor waffe. Kulaba biki ebigenda mu maaso. Ekyo nakyo tujja kikwatako olulala. Naye tudde Kaini ne Abel. Kaini n'agenda n'akuba Abel, wakiwulirako. Bwe yamala okumukuba n'amutta, Katonda n'ajja n'agamba Kaini, n'agamba muganda waaliwa.
Kaini n'alyoka agamba muganda wange simanyi gy'alisinze mukumi we. Katonda n'agamba omusaayi gwa muganda wo nguwulira nga gunkaabirira ekibuuzo. Katonda yaliwo era yategeera nti Kaini agenda kutta muganda we oba nedda. Yakitegeerako. Bw'abanga ye Katonda nga kituufu tali mu pulaani eyo kyekyamulemesa okulemesa Kaini okutta Aberi, najja luvannyuma abeerenga munnamawulire okugamba nti gwe okoze eki. Ebyo bifaanagana ng'okujja nateekako ekintu. Tetuli ku Katonda ono, nze gwe mmanyi, tuli Katonda wammwe kwa nagize kukisomesaako. Ate oli ku Katonda waffe. Anti bakatonda bangi. Katonda tali omu. Nedda bwe kiri. Katonda tali omu. Era omuntu yenna avaayo n'agamba Katonda ali omu. Tusobola okumuyita amannya ag'enjawulo. Nedda nze ne bwompita amannya gonna nsigala ndi ntya. Kati Katonda y'ani? Katonda buli omu alina wuwe. Nti omusajja oyo alina wuwe, n'omukyala oli wuwe, wuwe nange buli omu alina wuwe. Naawe olina wuwo. Kati owo aliwo. Nze owange ngenda mukunnyonnyola. Ate era namunnyonnyolako. Naye kati nga tetunnagenda nnyo mukkirize nti bino byennyonnyola twagala kubalaga Katonda oli abawabya. Okitegedde? Mutegeere nti mumwewale. Eyaleka abooluganda ne batiŋŋana ng'atunula. Yoyo Katonda eyali mu ggulu ng'olutalo lwali mu ggulu nga Katonda yennyini, lowooza kantu kano, Katonda yennyini azze n'atonda mutabani we ayitibwa Lusifa. Si ye Sitaani? Ye Sitaani. Katonda yamutonda. Naye mu kumutonda yali malayika. Tetufuddeeyo kye yali, naye ani yamutonda? Katonda. N'atonderako ne bamalayika abalala. Tetufuddeeyo yadde ng'olulimi lwe lututawaanyaawo. Tetufuddeeyo. Katonda oyo mu kumanya kwe yamanya nti Setaani alikyuka oba teyakitegeera. Kusinziira ku byawandiikibwa, Katonda tekyamuyita bbali. Abamanyi ebiriwo n'ebiribeerawo ekitegeeza yakimanya. Kati bw'aba yakimanya nti ono mutabani we alikyuka ate nga ye Katonda, kati ani yateeka ensigo ey'ekibi ekyo ekyokulwana ekyo Setaani kye yakola? Ani yakitonda ekirungo ekyo n'akiteekamu munda n'agibikkiramu bw'ati? Ani yakitonderamu? Kati yalina kuba Setaani ate nga yali taliiwo. Katonda yali bwomu. Katonda yali bwomu bw'ati. N'atandika n'agamba kantondeyo omwana wange asooka yono Lusifa Setaani, n'amutonda muye n'ateekamu obusomyo obw'ekibi. Osobola okuteeka ekintu mu muntu ky'otalina? Ebiseera ebisinga tekisoboka. Anti kati bwe kibanga yakimanya era n'akiteekamu, genda otegeere Setaani y'ani. Wogambira nti bakwatagana. Si kukwatagana, ali omuntu ogwo. Kati yatawaanya. Kati waliwo ensonga lwaki yefuula Katonda ate yefuula ne Setaani. Lwakyogedde. Waliwo ensonga lwaki twagala okwekkaanya ekigambo kino ekya Katonda ne Setaani. Oyo Katonda oyo wammwe kyeyava agamba nti Setaani ansusseeko naye kamukasuke ku nsi. N'amukasuka. Eri amulemeredde. N'amulemerera. Naye nga yali amulemeredde eri. Yamulemerera ssebo. Mutabani wayinza okulemerera. Yamulemerera n'amukasuka ku nsi. Amaanyi ge yalina ng'alina musindikira ffaati. Butereevu. Kati funa mukolevu ku bunafu bwe tulina ate mukolere ki? Anti y'ensonga lwaki mumale obudde okusabira bye mutalina kusabira, ne mumale obudde okusazaamu bye mutalina kusazaamu. Kati mwabatuwuliriza ku nsonga eno yonna nkigattako na kiri eno Bayibuli gyetandikira nti twakola ekibi kya Adamu ne Kaawa. Ekibi kya Adamu ne Kaawa abaala abapaatisa zaffe ezisooka kyali kyakulya kibala. Ekibala kye baalya kyali wakati mu bo. Bwe baakirya ne bamanya nti bali bwereere era ne bavaamu Kaini ne Aberi. Okiraba? Naye ng'ate ebitundu ebyali ekibala basobole okuzaala ebitundu ebyo ani yabibateekako? Katonda. Ye Katonda. Yabibateekako bikole ki? Byerye. Yayita n'ababba olukusa. Kati osobola okuddira emmere n'ogiwa omwana ali mu nju ng'enjala emuluma n'oteeka omunaagira n'ogamba mbadde sinamugamba kugirya. Ffe baatuwanga ennyama edda nga bakutera ennyama mu sowaani. Naye nga tebasobola kukkiriza kusooka kulyamu nnyama. Walina emyaka emeka? Emyaka nga 5-6. Kati omwana w'emyaka 5 olowooza aba ategeera nnyo.
kati eyo embeera y'abantu abakulu aboogera ku kibala ky'omu Bayibuli bonna okutegeera kwekumu kweko era oyo sitomunenya naye bwe tutuuka ku levo zino ezaffe ez'obukulu ojja kukimanya nti ebyo byonna babiyita kuwudiisa na kwebuzaabuza. Kati tugende ku levo eya Katonda, ndowooza okitegedde bakatonda bo tukyogere bulijjo, nja kiddamu emyaka mingi nti bakatonda baki bangi. Yensonga lwaki buli muntu tosobola kusabira oba kusaalira w'abantu. Omusiraamu tosobola kuyita ku balokole nga basaba n'okyama, naye ng'ate nabo gye bali tebali ku kibi, bagamba we bali we wali Katonda. Kitegeeza abakatonda babiri, tosobola kukyama n'ebiringa ebyo. Kati njagala tugende ku nsonga enkulu, omuntu alina Katonda afaanana atya? Katonda gwe twogerako afaanana atya? Basebo ne bannyabo, okutandika n'olunaku olwaleero njagala obbategeeza nti Katonda ne Setaani batudde mu ggwe. Ate batudde mu ye mu muntu omu ne mu ggwe mwe bali Katonda ne Setaani bali omwo munze munda, kubanga abantu abo babiri balio. Naye ndowoozayo yeyawula abantu abo bameka? Babiri. Omulala n'omuyita Setaani, omulala n'omuyita Katonda. Gwe kennyini ne weekyankalanya n'okwata AK-47 n'ogakange n'ensaanyewo ab'egindi, naye ate ng'osobola ogikozesa n'ekukuuma ewaka. Era obuyinza buli mu mikono gyo gwe ng'omuntu. Bw'oba osazeewo n'ogamba nti Katonda ali mu nze, abanyiiga luli nga mbagamba nti Katonda yafa, kyabanyiiza. Era omu yagenda nangamba mu comment section nga bakuvuma buvumi, bagamba naye yagamba tuleetere oyo omusumba alowooza bw'ati. Osuseewo olina okukoma. Guno omulembe gwe tuliko si gwa kubeera bassekibotte, fumiitiriza, lowooza. Nina n'eddiini emu gye mmanyi sijagyogerako nga bagamba tuli basika ba Katonda. Osikira omuntu omulamu? Okusika kiba kitegeeza oli yafa. Kati omuntu alowooza nti bwe ŋŋamba nti Katonda yafa mu speech eyo nga bwe njogera nti mba munafuya, takimanyi kankitereeze, mba ncreatinga responsibility, buvunaanyizibwa. Yes, njagala mutwe gwo guzuukuka omanye nti kati gwaliwo kyoba tokoze. Nawulirako taatawo takyali mulamu, yafa. Bwe yafa nkimanyi waliwo ettaka lye yakulekera. Ettaka eryo bw'owulira omuntu agenzeeyo ng'ali mu kkuba lukoba, omukola ki? Mugoba na jambiya. Ng'oli muzibu. Ate kiki? Ababbi b'ettaka obayita mmere. Olw'okuyiga kuno kambabuulire lwaki mbawa konsaani eri. Nze nsomesa abantu abakulu, naye njagala n'omwana wange bw'aligwa ku misomo gino ategere kye musomesa abeere muntu wa buvunaanyizibwa. Singa olwaleero abantu bajja okuba olukoba mu ttaka kitaawo lye yakulekera, taatawo lye yakulekera, n'otuukawo n'ogamba baze kubba ttaka, eryo ettaka lya kitange, kale kyajja obbakola munaakiraba, gwe n'oddayo ne weebaka. Oba okoze ekituufu oba nedda? Oyinza oddisanga. Kiki ekikuzuukusa n'ogenda olwane naye ng'ate omanye yaligula kitaawe yaligula? Lwaki ogenda n'olirwanirira? Buvunaanyizibwa bwange. Lwaki? Anti kati kyange nakisikira. Wakisikira kubanga taata yafa. Naye obadde omanyi nti singa si taata oyo okubeerayo gy'ali, gwe amaanyi g'olina n'obuyinza bw'olina wandibadde tobulina. Kyova olaba tubabuulira enjiri ne munyiiga. Omuntu mumu agenda okwekuriatingamu ekirowoozo ekigamba nti Katonda yavaawo n'ateekawo nze ku mulembe guno kati bwe nnyimirira bwe nti nze representation ya Katonda. Omuntu alina endowooza eyo yagenda okukyusa ensi. Tetujja kuddamu kulaba busajja na bukazi buyimirira mu makanisa kugamba mbu tulindirira Mukama, kubanga abantu bangi tebaawula waiting upon God and wastage of time. Okulindirira Mukama n'okwonoona obudde. Abantu bangi tebakyawula. Nasanga omukazi juuzi awo last week nalindi Busunju, najja n'agamba nze nalokoka nga ndi mwana muto, Mukama ankuumye. Mukazi mulokole nnyo ebyaddala. Mukama ankuumye nga muto myaka emeka egyo? Muto ndowooza nga myaka 3 bano ababeera mu kanisa ne bakulira omwo. N'agamba nti Mukama ankuumye. N'agamba nkuumye obutuukirivu paka olwaleero. Omukazi alina emyaka 45 akyali mbeerera, bwe butaba busiru ku ndiga kibeera kyekyo. Akyali mbeerera ku myaka 45. Mukama amukuuma. Akuuma butukuvu. Obadde omanyi nti bw'oba otegedde bulungi ebintu bino bye nkubuulira, waliwo emyaka egimu nga bw'obeera mukazi omusajja nakwana togenda musaba mbaga.
abakazi n'emyaka 5 akusaba embaga anti butamanya ate buzibu nkusanga wazalazalako dde obufumbo bwagaana nkwagadde olina emyaka 45 ngonziza mu mbaga nakwanjula ku myaka egyo kubanga insensi y'okwanjula eriki wamanze kambasomese waliwo emyaka legituuka nga Katonda bwakuwa omukisa genda ofumbirwe genda ozaale ebirala binaatererera eyo naye buno obuto mwe mulinde ate kyekyo ekitutawaanya kye mwagamba mbu obufumbo waliyo obutukuvu n'obutali tetwakimaliriza ekyo obufumbo obutukuvu n'obutali ne mbagamba obufumbo obutukuvu tebuliiyo kubanga sekisa asigala yatya y'omu naye twagala obufumbo obutuufu n'obukyamu bye tuba twawula obutuufu n'obukyamu si obutukuvu n'obutali butukuvu yes kati Katonda bwe tumala okuzuula nti Katonda taliiwo yagenda omwoyo gwe ne gujja ne gutuula mu ffe omwoyo wa Katonda nga gwe taatawo bwe yafa n'ovaayo n'obeerawo n'oba mulamu kati olwaleero gwayimirira bwe tulaba taatawo omuntu bw'alaba nze alaba taata wange era buvunaanyizibwa bwange okuvaayo nkole buli kintu kyonna taata kyakola awo kijja kunsindikiriza ku kubasomesa mwenna abatuwuliriza twogera Katonda ne Sitaani okubasomesa nti mu nsi teriiyo ddiini esobola kubeerawo nga tewali mizimu gy'abaafa tukimalirize kubanga twakitandikako tewali ddiini esobola kubeerawo nga teri ku mizimu gy'abaafa buli ddiini yonna gy'owulira ebeerawo lwa mizimu gy'abaafa era nkiddamu bw'obanga gy'oli eyo ng'olina eddiini yonna nga teri best ku mizimu gy'abaafa njagala eddiini eyo emu ogimpe oŋŋambye nti eddiini yange bweti yo tetuli best ku mizimu gy'abaafa naye ekisinga okunnuma nti olw'okubanga Katonda gwe twogerako bamutuggyako ne bamuteeka ewalala baatuleetera emizimu gy'abaafa egitatukwatako ne bagitwambaza egitatukwatako kati ate gwe emizimu egyali kukutteko kati awo olulimi lwe lutatawaanya abakyawa emizimu singa njogera spirit ekyo kya luzungu anti abantu tebakyesitalako kubanga bakyawa buli kyabwe obanyiiga banjogedde spirits holy spirit biki abo baali badde comfortable teri ddiini esobola kubeerawo okujjako ngeri ku mizimu gy'abafa bw'oba ogimanyiyo gimpe egi emu kyova olaba nga teri na besisi yaayo oba foundation yaayo ku mizimu gy'abafu gimpe eyo egi emu obusiraamu buli ku mizimu gy'abafu abasiraamu mutunuulidde ani Katonda gwe tutunuulira oyagala kubuuka mitendera bajja kugoba muzikiti beera amazima kubanga imamu wakulaba nabbi Muhammad mulamu mundage muyafa bw'aba yafa kati ekiriwo kiki kyogere nti muzimu kati mwe abasiraamu muli ku muzimu gw'abaafa mpadi eddiini endala abakatuliki bali kuki Bikira Maria mundage wano ng'atambula aleeza amabeere mundage era nagitaliiwo anti ogwo nagwo muzimu gw'abafa mpa eddiini endala ate abalokole kati ate abalokole ojja kwogera ki leeta Yesu mundage naye yafa mundage mwenna mizimu gy'abafa difference eri egi nti nze nzikiriza mu gwa kitange eyanzaalira ne jjajja eyanzaalira maama ne taata gwokkiririza mu kasajja kootaalaba nako n'ogenda n'oyonka nywanto gy'olaze tebakukkiririzaamu bakuvoola naye n'okasigalako nze at least mbeerako oli gwe mmanyi okusinga gwapaalira kuba takulinaako kakwata kaakati kyembuuza abantu olinga ategeeza nti kati tuddeyo ku nnono waliwo atali ku nnono oŋŋamba otya kyentegeeza kusamira kati ati bwekiba kati gy'emizimu gye tulina kati kankubuulire bw'oba onoonyereza kusamira kutuufu sirabanga musamizi asinga mu kristaayo mu protestanti mulokole mu siraamu bonna sirabangayo musamizi asinga awo mwenna muli balogo muli basamizi bye mukola bifaanaganira ddala ate ffe olabayo abakuba embuutu olabayo tebaliyo bakuba mbuutu sebo tebakuba mbuutu mu gundi zammwe amataali kyeki embuutu ogimanyi embuutu ogimanyi mu basiraamu temukuba mbuutu bakubayo amatayali naye ati kati awo weekubye weka mu bakatuliki embuutu teriyo
engoma esindogoma mba protestant ebutu teriyo oba teri mu balokole ali mu balokole kikambo mpayo enjawulo endala gyoyinza okugamba nti mwenna muli basamize eddiini zonna ziri ku mizimu gy'abaafa ekyenjawulo nti kati bw'osanga nze kubanga ogambye ennono tosobola kubeera tewali muntu atali ku nnono just mwegaana kye muli bw'oba toli ku nnono na buwangwa deni olulimi lw'enjogera owulira lwaki gwe walutandika ne langi yennyini olina yaki gwe wagitandika enzirugavu lwaki otunula bw'otyo genda ofuneyo foomu eyiyo obeerenga kamenka akali eyo weesibako byaki tofaana abafirika bannayuganda obeere ng'otandika ekyogambe nti toli ku buwangwa na nnono kati ate mu abalogo muleme kwesiba ku byensomesa obanga oli mulogo ng'olina interest ezizo waliwo ne gwe nasanga mbwe owange ali saidize Masaka nze zaalibwa Bukunja owange nakuwulira ng'osomesa ku bajjajja nti balungi nnyo era tuli wano tuli mu kusamirira bajjajjaffe jangu eno e Masaka ne mubuuza ate abanzaalira kitange bali Masaka buli omu abeere ku wuwe kati waliwo abantu abawuliza bye twogera ne baagala okutujja ku reality gye tuliko ne baagala otuteeka ku kintu ekirala bafaanagana ng'omuntu agamba nti owange mpereze enkumbi eyo manya oluganda lugazi lugagga mpereze enkumbi eyo oli ajja kuleetera eno ey'omuyini erima ate omulala akuleetera erima yonna gye musinza okubanga mutulaba tubeebaza tubagamba nti muhumulaikige musubscribinge mufollowinge musharinge ndina omusumba Ssenyonjo ova mu Busibe eyegaana erinnya lya Joseph asi kulyegaana yanneegaana erinnya liryakwegaana yes kati okiyita na Joseph kubanga eya Joseph terina weerinnyira nze kubanga era oliyise eki oliyise linnya naye weeririnnyira kati ate erinnyire nze enjagazaaki naye yonna gye musinza okubanga mutulaba naye kaakati muwabya abantu mwenga abasumba kubanga onakugamba kino oli nakugamba kiri oli nakugamba kiri kati tugende naani mugende nange lwansonga nze ngezaako kulaga ekintu kimu nkulaga nti Katonda waali ali mu ggwe awulira olulimi lwo akufaanana ekyokubiri nenkulaga nenkugamba nti eggulu likolerere nga tonnafa era oligendemu ng'oli mulamu ng'owulira bw'oyagala ogenda mu ggulu ng'ofudde sirabanga luuza afaanagananga ggwe ekintu ekirala omuntu yenna aleme kulowooza nti eddiini erina kyeyamba ku mbeera oba ku mpisa z'abantu eddiini tereetera muntu bugagga eddiini tereeta mpisa mu muntu eddiini tereeta mukisa ku muntu eddiini tereeta Katonda ku muntu abakulembeze benzikiriza bapasita ne baani nga bagamba nti basabira abantu emikisa abo bakyogere naye nze kankubuulire omuntu yenna mu nsi bw'otegeera Katonda osobola okufuna ebintu byonna by'oyagala okufuna era awo weŋŋambira abantu abagamba nti lokoka ofune emirembe olwo abagirina nga tebaalokoka baba bagijjawa ayinza okuba nesabu alirina ewaka naye nga alina emirembe kati aba yagijjawa kati principle ez'obulamu bw'ensi eno okutereera zisinziira ku Katonda ali mu ggwe so si kidiini kye baaleeta naawe akola ebintu ebikyamu n'ogenda n'otta n'okola buli kyoyagala kyonna tekiva kuba nti tolina ddiini kiva kuba nti toliimu mbala ya Katonda ebibiri byawukanira ddala era eddiini ne Katonda bintu bibiri byanjawulo nnyo eddiini buwangwa bw'abantu abajja ne bakufuukira ne bakubika ekigoye ku maaso deni nakiri ekirala nakyo kyanjawulo nnyo tekirina we kikwataganira nze mbalaga nti mutegeere bye mbagamba mwekwate Katonda era njagala obbategeeza yenna mu ddiini gy'olimu ya Busiraamu ya Bukatuliki ya Protestant sikugamba kuvaayo kubanga sinze nakutwalayo bw'olizuukuka olimanya ekyokukola naye kyenkugamba mu mbeera yonna gy'olimu gwe fuba okulaba ng'okola ekintu nga naawe bwe weekuba muto kyogamba kituufu kino kiraga nti Katonda ali mu nze kubanga Katonda is humanity tosobola buntu omuntu okubeera n'obuntu omwo Katonda mwatuula yes era lumu nja kugamba nti gye mukomeza okubeera n'amadiini amangi gye mukomye okubeera n'agatima agabi naye lwaki kubanga ekintu kye muliko kiri fake buli lunaku
omuzigiti guggulwawo kyaki eggulwawo naye ebikolo byonga byeyongera anti kubanga ekintu kyemuliko kiri fake gye mukomye okubeera n'eddiini gye mukome okubeera n'ebizibu gye mukome okubeera fake gye mukome okubeera n'empalana omuntu alina eddiini muzibu nnyo kyova olaba nakugamba nti nze bwe mbeera mukazi nga njagala kufumbirwa musajja singa nali mukazi nga njagala kufumbirwa musajja nensanga omusajja omusiraamu mba njagala nnyo omusajja omusiraamu naye ng'amenya ku mateeka g'obusiraamu oyo aba ategeera akantu ako twakakola ku luli abasiraamu ne bakalaba ne bakunyiigira nnyo munange sirina kyakola kuba nsazza ekwana ne bagamba actually onzijukizza lwaki abakulembeze abamu ab'enzikiriza bwe baba bakulaba ne balaba na shows zino balowooza nti ebyoyogera byonna bya bulimba era owabya abantu sisobola bawakanya lwa nsonga batuuza n'olukunga ne bagamba oyo byaliko oyo awabya abantu kati sobola bawakanya kubanga ezo business ekikyo business amadiini ago gonna business nti obukatoliki business obukatoliki business n'obusiraamu business n'obuprotestant n'obulokole zonna business bafuniramuwa sente nebigenderako kati omuntu yenna bw'abeera mu business waliwo kye tuyita competition okuvuganya ekitegeeza naawe oli mu business kati nze ndi mu business alowooza nazekola loosi eziwano nazekola loosi sisobola kolera wano loosi sebo nze ndi mu business era bwe mba mbuulira enjiri mbuulira mu business ne bwe mbeera mu church tubeera mu business lwakuba abo abawulira ate tufuddeyo ate katonda yajja kola loosi naye wa business katonda muna business kyova olaba namwe abasoma bayibuli nga n'entalo mweziri sebo ng'alwanira ettaka katonda ng'alwanira ettaka kyova olaba mbagamba nti katonda muwe ebitabo aliko akabuuza k'amaanyi ng'alwanira ettaka ate alitwalawo alikozesa yatuuka n'agamba mugende mubakuba abo mubajjeewo bonna agamba ffe abamisiri wamanye alkebla ya Africa na Ethiopian Empire lwakuba emirembe gikyuka mugende bakube mutte n'omwana neki era nakati Isirayiri byekola ne Palestine byekola zino business kati oli bw'alaba nga njogera ebintu bino najja n'agamba oyogedde bubi oluusi tamanyi competition kyeki naye nga tetusobola kubeera nanzikiriza emukaga tesobola kutegeera kyekimu nze kyembasaba mwenna abampulira teolimbibwanga nti gwe mulokole wekka ow'amagezi gwe mukatuliki w'amagezi gwe musiraamu ow'amagezi ebyo byonna birina gye byava ne bikukolonizinga fuba kulaba nga omutima gwo gubeeramu katonda Digital Media Uganda yonna nkwebaza yosinze okuba nti otulaba tukugamba nti yongero liking sharing following ja kuba tukoze bulungi tulina olukuŋŋaana eyo wa enansana Black God yani ye katonda gwe tulina katonda omuddugavu abalala balina katonda wa blue wa red abamu balina w'abawarabu awulira luwarabu abamu balina mu Ngereza kati kola mugenda kola kingamu aba katonda omuddugavu tugenda kola ebintu bingi ekisooka ngenda kuzukusa nkujjeko buli ekyakusiruwaza kyonna nkujjukize nti mu ddiini namwe bakusomesa nti oli mu kifaananyi kyani kya katonda oli mu kifaananyi kya katonda kati bakuleetera batya katonda nga muzungu gw'oli muzungu kati katonda bw'alina kubeera muddugavu nga ggwe kitegeeza bwe weeraba mu ndabirwamu bw'oti olaba katonda genda otandika okutonda ebintu tugenda kusomesa buvunaanyizibwa na kumanya ki abantu abaddugavu kye tulina okukola okutereeza obulamu bwaffe sibulidde wano ndowooza olaba kye mbadde nnyonnyola wali